fitina omuntu ogikubaako teri muntu akuli waggulu akubaako fitina. Abakuli wansi be bakukola ki? Bakufitina. Ekyo kyo kikwata era ogenda okitegeera. Kaakati kyebuuze lwaki? Gwe singa tukeera ku makya nojja ne Idris oyo ne mujja mu lujja lwange ne muwasaamu. Naye mujja nga muli ba mukwano nga muzze nga mwevugira mu kamotoka nga kammweko wamu mubeera mukwatagana. Era ekibaleese gubeera mukwano. Naye olunaku Idris lwagenda n'akola oba n'akutambulako n'akomawo n'ajja nga avuga TX ng'okyali mu mbeera bikyukanamu. Ezo example zenjagala okuwa kati gwe njikuwanga gwe njagala nnyo nenzirayo n'ensomesa abantu ne bategeera obutuufu bw'ensonga gye mba njogera. Famire zonna senga ziba mu kiseera ekyokubonaabona zikwatagana bwe ziti. Tumaze bannange okusoma tunoonya mulimu gundi akoze atya bannaye tusondereko gundi ka visa agendeke Dubai mwenna muba mukwatagana bwe muti. Olunaku lwe mufuna ssente mwenna lwe mwawukana. Bwe munaafuna omutemu agwe. Ekiseera we mutuuka okweyagala mwenna mwekuŋŋaanyeeko mugambe nti musembere bannange mujje tutuule tunywe kacaayi tujjukire nti twabonaabona. Kitaffe yatubonaabonera maama waffe yatubonaabona mwenna we mwawukana. Entalo we zitandikira kiki ekibaawula? Gojja twatoba tugenze ojja oli mu Range Rover omulala ajja ali mu kibina omulala ajja ali mu wheelbarrow. Obwata abantu obugagga bubaawula. Oyinza okunyumiza obunyumiza omuntu wano omuntu by'obugagga n'omulaba ng'ali inconvenienced. Ng'akyuse. Anyumya ebyabagagga obinyumizaani. Onyumya gundi yazimbe kino yazimbe ng'omulabira ddala avuddeko. Onyumiza tukole ki? Tamumanyi na mumanya. Muli mu mboozi za hamu simanyi yazimbe ekizibu. Kiki naawe totunyumiza tuli wano ku byakuyiriba oleeta leeta ebyabagagga. Oleeta bya kisirusiru. Kati buli omu kisinziira bwaki. Awona solete bya kisirusiru. Otunyumiza. Tuli wano basajja tunoonya kyamisa n'otubulya nga bwe yazimbye. Alo nyemitwalo ebyo onyumya yazimbye biliyoni ozinyumizaani. Kakati gwe omuntu bw'omulabanga ng'alwanagana bw'atyo togambanga nti alina omutima mubi. Alemeddwa bulemerwa kukikola ki? Kutegeera. Alemeddwa bulemerwa kukifuga. Muli mutya basebo, muli mutya banyabo. Mwebale jonna gye mukola, mwebale okutambula naffe be tutambula nabo ku YouTube Extra Digest mugoba nsonga be tutambula nabo ku Facebook na yonna gy'osinziira okutulabira. Webale nnyo, webalire ddala. Waliwo minywanyi gyaffe egy'olulango ng'abo bo batufuulira ddala ekyenkya ekyemisana ekisalabudde n'ekyeggulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala be tutambula nammwe era abeewaayo ne mugamba tujja kutambula n'ebyo ebitugattako ebituzimba era ebirina obulamu bwaffe obw'omu maaso. Nze Ssanga Bate the Great tutambula ne Idris Lukwago ne Dan Mugoya ne tufeffetta obusonda bw'ensi eno okulaba nga tukuwa ebigwanidde. Ndine munywanyi waffe Haji Bakaluba. Haji, salamu alaikum wa rahmatullahi. Ense kwagala. Haji ense kwagala. Nze mfuna obumessage awo nosukula laba comments awo. Abantu bajja mu box Haji. Ano abawone twali wano nga tuogera n'engamba abantu batebawulira. Twayogera nti nze omuntu wajja mukolera enzikiriza naye muwulira byayogera. Kasita ateekako naye. Eba negative note. Oyo najala abuuza Haji ye amaanyi gonna yagawaayo kolera babede. Teri fe bamufuna mpola yatulekera baani. Era ndi Haji nno namulaba. Kyekengera okutandikira ako. Asema bajja balayi bafeesa nnyo okubalaba. Bwebale nnyo okubeera kugambye nti emikwano tugirina mingi naye kyenjagadde omanye mu kyo nti Mukama bw'akusitulanga nga ensi tennaba kubaako kigezo kyekukasukira ekulaga bakwagala. Naye bw'osituka abantu 7 ku 10 baba tebakwagala. 30 ge gaba gakwagala. Kati aga 30 g'olina g'olaba kaakati. Kati ziri 7 tezirina we zisobola kuviirayo kubanga opportunity tennaba kukola ki? Tennaba kuvaayo. Buli lw'osituka era
ofuna emikwano mingi nnyo egy'obulimba egy'amakweka nsamu naye ate abalabe ofuna abaddala bw'osituka gwawo olina olabanga woli otambulutuka ku piiki manya nti nno olina abalabe oyo omulabe talimba oli kasagalaga abamulabe waddala naye omukwano okyasobola okuba n'omukwano nga si mukwano kati abantu oyinza okuŋŋamba nga olina abantu aje olina abantu olina naye nga ku kikubi ekyo nnina kaaba batano ate n'ekirala nakugamba nti abantu abasinga tubalina naye mikwano gya bigenderero aje amanyi okuzimba aje yanjogeredde ebyansanyudde aje yayogedde ku kyayagala okukola keera ku makya oyogere ebitakwatagana na kikyayagala ojja okumanya nti omuntu akwagala maama wo mu bulungi ne mubi abeera ki obalaba wano abantu we batinkiza twagala Bobi Wine twagala guni twagala ki akere ku makya bamukubba ekifaananyi ng'ali mu kamotoka akatono alina waava bagaye nti abadde ne gundi lwolimanya nti babadde tebamwagala bamwagalako kati gwe oyinza okubeerawo ne weesudiya banjagala bangi omuwanadamu muveeko ye akwagalako kigenderero era ekigenderero kivaawo lwotegeera nti baagala alina lwokitegeera nti nnyoko yakwagala kuba nnyoko ne bwekuba wali neekunyangalaza ga mwana ne lwabakuba nga wabbyaga abambye ekyana kyange kwazaala ekibyakiwongerera ne bw'oba olina ensonga gy'obadde naye omutawana we gujja byonna byerabira kati oyo ye munno amanya nti awo ewali ensonga munno osobola kwongerako mwana ate naana kati baatabuka in fact abaana nabo kati baatabuka baatabuka tabu kati awo nnyoko yakubeererawo n'abaana bwe olina bataano ofunamu nga babiri naga nti amaama oba taata maama era oyo omutuufu bitambula bitya Haji gye tusookeddeeyo alhamdulillah naye twasemba okuba wano mbadde nkunyumiza wano nga tetunajja ku kamera nti tukedde n'olwaleero ne tutunula mu ssimu ya Idris manyi tuli twali wano kebera mu ssimu z'olabe kebera y'olabe abantu b'ova okkubira era nyenzo ojjira essimu ye yagedde okkubira Haji Bakaluba era yazemu n'akubira nze kakati bakugamba abantu essimu z'osembyeko 5 endala bamukubidde anyumye naye teziriiko ki teziriiko bujulizi ojja kuleeta abantu batandika otuvuma wano gwayo Haji ensonga tutandike ku nsonga gye twatandikiddeko abantu bagamba nti Haji ebintu bino yabirekera babedde bokka abaluwa ebyokuzimba tuli eno munnange naye oli mufuna mpola kati kayibagamba nti omuntu yenna asobola Haji okola bulungi njagala onkolere naye kati waliwo banaye paka Haji omu yayogera mu miliyoni 10 miliyoni 5 waliwo nzijukira ndowooza omwaka gwali 1999 nali ne munywanyi wange oyo gonsanze naye kagwendesa alina abasajja batikkola tayoza twali tuyita mu kibuga omwo ensi nga tennabatwaniriza wabula ng'ekyatutwala mu bigezo byayo obimanyi ebiseera ebyo byoyita mu kibuga ng'onoonya ya transport otandika okwegendereza ne bw'oba oyita ne bw'oba otambula oyita ku binyewa by'omulugwala ne weegendereza oyinza okubikoonerawo ne bakugamba 4,000 wonyigira omuntu osanga agula ekyokunywa kya 5 nga gwonoonya 2 nolaba akalungi ayinoona kaakati twali tuyita ku Imperial waliwo revolving door naye twagitunulira butunulizi bw'eti ng'etambula ebiseera ebyo baali bakagimaliza ne tugenda ne tugisemera nga twagala giyingiramu tugirabe bwe revolving nga tukole ki tufulume kati bwe twatuuka ne tutandika okutunula bwe tuti naye nga mu butuufu ekigendererwa kyaffe twagala genda kukola ki twagala kuyita mu revolving door kati tuba tugenda bwe tuti tugenda okulaba nga abasirikale batandise tukola ki otutunuulira kati bwe twasembera bwe tuti ffeffe nnyini ne tufuna ebituugula nga tutegedde nti tetujja kukola ki awo tetugenda kuyitawo kakati ebyali bisobola okuhapeni nga byali bibiri ekisooka baali basobola otubuuza we tulaga
Okay? Naye ne batubuuza wawe tulaga ne tugamba nti tuzze kulaba bulabi ku reception eno tebasobola tugaana. Kubanga a hotel is an open place. Ddala ng'ogenza mu reception. Yeah. Naye ekisookera ddala ekitugaana okuyingira mu kutya na butamanya. Naffe ffennyini kumanya nti n'ekyo ekifo tetukigwanidde kikola ki kukigendamu kuba twali twemanyi nti tuli baki baavu naffe ffennyini tetusobola kunywa mu kikopo awo mwali ba stranger. Yes, kakati awo twali ba stranger naye nga tetulina musango gwe twali tukoze in sense singa twali tuyingidde naye bw'oyingiramu munda n'obuuza n'obagamba mumpe menu bayinza oggikuwa n'olaba nga kuliko kyayo wakakaaga era bw'oba oyagalirako n'ebinyeebwa basobola obbikuteekerako ku 12 kakati ogenda okumaliza osobola okutuula awo ng'oli ku grand n'onywawo kacyayi n'ebinyeebwa ku mutwalo ogwo naye olw'ensonga nti gw'olina okutya ogamba kaŋŋende ewandegeya ekitugaana ogenda mu supermarket lwakuba ewandegeya olabawo abatambulirawo bakirasiyo olw'ensonga nti muwandegeya muyitamu ab'ebigaali muyitamu abaji you feel nti osobola okwaffordinga ebyawo kati ng'odduka kiri naye nga kyolakinze is knowledge and confidence kuba yes knowledge yekuwaki yekuwa confidence kati eri twegobayo nga tebannaba tukola ki omanyi ensi ekuseeseetula gwe bw'obanga babazadde abaana bana bwe mugenda ne mutuuka kino kakati kankiwa omuntu yenna atulaba nga alina famire bw'obanga olina baganda buddala nga mugenze mu myaka egisuumuusemu otuuse mu myaka 4 kuba emyaka 4 kati life eba emaze okuditamininga emaze okutegeera nti ddala ntambula oba njagala okitunuulire kummwe eyalemwa bwe muba nga twali wano Namugongo kati bagenda okumunoonya ali Marabba naye nga tewaliwo yamugamba nti genda Marabba ye mwennyini yatandika mpola okwesengula nga waabavaawo mwatandika okunyumya ebitakwatagana naye mwatandika nga omukimisa amazzi ku mikolo kati ye mwennyini omanyi ensi yeekuwa byonna neekuteeka gwe wennyini you segregate yourself webale nnyo bufe otuuka ekiseera gwe wennyini n'ogamba no sikyajjawo kankole ki kantambule kaŋŋenda okusinziira bw'ofiiringa mbeera nga bw'ojabe kakati n'abantu batunuulira agibakaluba without even asking atunuulira skeero yo ng'omuntu nebyokola n'agamba nti nakulaba nga Equatoria thank you very much kati nandaba nga Equatoria kati wajja wati n'agamba kanekirire walimu owino bandeetere emmere yange ey'emmeka naye ate abantu ababaddeko nga batunuulira ku mikutu kwembadde basobola okulaba nti nno ennyumba waliwo kati of recent gye nasembayo okuzimba ebuloba ne twagituusa ogisereka twagiwa ya muvubuka bamuyita Lawrence ndowooza ali awo kata ya budget yawe quotation yali millions 12 ne tuzizimba zaali rooms 2 wano mu maaso z'amaduuka ne wabeerawo ne 2 ezaali eri emabega the quotation was 12 million ne Lawrence waba kwali kunasobola okunjulira ziri buloba era we banaagenda ku page yange bajje ziraba Lawrence bwaba ayagala asobola okugamba nti no Haji wakola wababulidde ssente zali million 10 nze ekinjawula mu byonna batte saagala muntu ayogera nnyo obwongo bwange olina okumanya nti ffenna tulina essaawa 24 mu lunaku kati omuntu otandika okukwata time eyo n'ogiconvertinga into money now that is a billion mind bwe mba njagala okukola billion buli gwedde zoyogera nange 13 zonna nzivaluinga nti tugenda koma kati mulimu abantu olumu abajjanga n'emirimu gyabwe giri substantial osobola okugukwa naye nga ayogera nnyo natandika kino kale nja kulaba kino ate nja kukubirako sengana naye omwana ajja n'akasente ke nga katono bwe kati nga yalaba agibakaluba gwayagala amukolere n'okimubulyawo n'omubuuza nti plan eruwa nti sigina n'omuwagikola bwamala ogikola naga nti Haji bagimaliriza mu mbali nga tayogera agira bugizi akitegedde kati ngali practical thank you very much that is the right word kati nze obwongo bwange nina ekizibu mukulu batte in fact olyonse no kino kigenda kunyambako okwetereza mu bantu abadde batantegeera nze madamu we tuba tunaagenda ku mukolo mugamba nti nno omukolo gwa ku Sande nkwegayiridde gomesi yo giteekewo
Okay? Omukolo batugambye sawa 8. Nze practically engeri gye nabeera mu bazungu nina akantu akabala akali realistic nti bwe tusimbula ku sawa 7 olugendo luno ddala tugenda duvugira sawa emu kati ku 8 tugenda okutuuka kati wano wootuuka ng'omukolo gwa sawa 8 ne mutuuka ku 8 ng'omuntu akyanoonya earring naye ng'omukolo gwe yagutegera week sezi n'atandika okuja naye nennyumidde etya naye nga bulijjo akimanyi nti n'omukolo gwe gugenda kukola ki gugenda kwapeninga gugenda kubaawo bwange onsanyalaza nenvaako era bwe tuba tunagenda ku mukolo ntandikirawo okwegayirira nkwegayiridde yambala nkwegayiridde usagala tugende mu motoka nga tukoze eki nga tunyize nkwegayiridde yambala kuba ekyo bo mama bakirwala nti omukolo ne bwali bayagutegedde dde agenda kutandika okukola ki kati era n'omuntu bw'otuula mu motoka yange mbadde envuga bwe tutuuka kati nga bwe tutuuse wano tutuuse kuba Kaluba tugenda kuvaamu otegedde bwe tuvaamu tugenda mu studio tugenda kuyinga mu studio kati no parking emotoka omuntu n'atandika okwambala engatto ng'abadde ajjeemu engatto kati mba neebuuza okay gw'obedde otudde nze envuga otegedde n'okutuuka tutuuka si kifo nti nno kye tugenzeemu obadde tukikola ki kati lwaki ate nze abadde avuga nina okulinda ate oyambale engatto oba kitegeera kyengezaako wategedde njagala omuntu nga reactinga ategeera kati nagenda okiraba nga obwongo bwange olw'ensonga nti ndi very practical nkola n'ebintu nga bitambula I get annoyed quickly ku muntu nga tasalawo kintu omuntu nga tagenda mu maaso nga munnyonnyola kyalina okuba nga already yakoze eki yategedde era kyova olaba nze n'olumu mba ntambula n'omuntu ogwo kuba ye kati yantegeera amanya nti aji bwatuuka wano tugenda kujja bwetu aji bwatuuka wano tugenda kubanga tukola bwetu ekyo si kyebeera naye bwongo bwange nti bukola ki bukola nnyo kati omuntu wabatakutegeera abatakutegedde butegeezi kakati be bantu baffe agenda n'aleeta omulimu n'asooka neyeetooloola kati ogenda ajja namugongo naye ayagala azokka emityana kati ogenda okutuuka kwajiba Kalubanga akuga nti lindakooko kuba waliwo abalala babeera bakoze eki okujjako ng'ontegedde bulungi oyinza okitegeera nti oba omusajja takuwa budde oba tategeera bulungi kati waliwo wembadde nzijira wano waliwo ankubidde abadde Japan awo naŋŋamba ndabye wano oyamba abantu okuzimbwa bwati ne bwati ne mugamba okay olina pulaani naŋŋamba nti byembadde nkukubidde nti no tubyogereko nenkuga ekyo kyembadde njagala okumanya do you have a plan yes or no yes or no kakati olw'ensonga nti no ndi mwangu omuntu on the other side may take it ng'omuntu ali arrogant yeeraga naye kati nze mba nina okujjukiza nti kati ajiba Kaluba bamulabye abantu nga 5,000 in one day mwabo mulina okwesitulamu abantu nga 50 ne bakuba kakati kibaleemu site zennina n'abantu benkozesa oba kitegeera kyengezaako okugamba buli kaseera obala kino kati ensonga lwaki oyinza okugamba gwe ate omuntu ali bize lwaki oteekako gwe oba kitegeera nteekako gwe lwa nsonga nti nze situunda kuzimba nze ntunda mazima nina okutegeera ekintunda kati sikwasa bantu balala making sure nti onkubidde nze mwennyini nze mankukwasa omuntu akukola ki akukola kati gwe bwonkubira nina ebyange byenkubuuza birina okuba bya ddakiika emu olina pulaani y'ennyumba ye oba nedda sigirina kati nze mba nategereddewo dda nti nkutwala mu architecture department yange nga nkugaa kaakati ngenda kuwa omuntu mu architecture department yange agenda kukolako ye kati bwabyayagadde bye mutuuseeko bye mwagala okuneebuuzaako ng'akomawo n'akuwa report kuba ye already system agikola ki kati abantu wano tetunnaba ku appreciatinga companies nti nno omuntu asetinga structures era ebitta emirimu gyaffe wano e Uganda is micromanaging omuntu ali ku ntikko ayagala buli kamu abe nga akakola ki n'agaana okudevelopinga branches n'agaana okuempoweringa bano abali wansi basobole okubaako ebitonotono bye basalawo zo balina okudda bayite mu ye kati gwogenda okwekanga nga tobiwa budde nga bitandika okufa kati oli bwe muempoweringa nti gwe ali kaakati akulira aba pulaani
kyonna client akigambe then aleete nze wange nkubeko stamp kuba bwe nakyaseesingana mu ddakiika ntono nja kusobola okikola kati eki abantu kye bafuna obubi ninze nabadde njagala kwogera n'Agibakaluba Agibakaluba alina essaawa 2 mwezi naye yateekawo abamuyamba kati oli agenda okulaba gwe nabadde njagala naye ate akitegedde agenda okulaba nga gye gugwera omulimu nga gukomyewo wange ngera we guli lwansonga nti bali bajja ayagala buli ddakiika abeere ng'akubuuza kati bano bensobola n'okkubira essaawa 3 ez'ekiro ne mugamba client mwakola mutya ye buli kaseera ajja kukwata essimu yange kuba mukozi wange kati ate gwe client nja kuba sikubuukirako bwentyo kati olumu oli kye bagamba nti Agibakaluba n'abo obutono bajja naye nze kyenjagala njagala nnyo omuntu ng'asalawo ate amanyi ne kyayagala ate era nga sokolekaako Katonda bakka nina akantu kange era kenjagala akannuma abantu wano balina akantu ke bagenda ne beebuuza ne bagamba lwaki ennyumba zaffe tuzimaliza naye tezinyirira bulungi. Mukulu bato ogenda ku mukutu gwange ojja kusangako ennyumba ezinyirira olabire ddala ennyumba ng'enyiri omusajja ono ekikoze atya kaakati oyinza okusangako ng'era waliwo egenda nga bwekoze eki eza bulijjo bwetyo kaakati waliwo ekintu abantu kye bakola wano e Uganda abantu tebannaba ku appreciatinga how to use professionals. Tebaawula fundi ku professional. Fundi gw'ogamba genda wali ondeetera oluggi genda ondeetera omwango baŋŋambirwa mitwalo 35. But a professional ye muntu gw'okakasiza nti kyakola akimanyi ate akikola with passion. Kati ne bw'oba omututte ng'oyagala okuzimba ekintu osooka n'omugamba nti dream mbuulira gwe kifaananyi ki ky'olinawo kuba buli muntu mu field gyakola bw'abanga agitegeera ng'agyagala aba with that thread of gold gwe gy'otalina. Oyinza okulaba nti mubirina kyekimu nze zino kamera ne bwe mba nzitegeera olinaako enjawulo olina ka focus k'osobola okuteekamu kesitategeera nze nina omwana utwali wano ku event yaffe yandikodingisa iPhone nakola bwati nampaka video nentuna neŋŋamba eno simu yekutte bino oba kamera naye nga ye akugamba nti ekiri ku iPhone osomako busomi n'okoowa bukooyi naye gwe tosobola gikola ki tosobola kugimalayo kati ye yatekinga time ogikola ki okugisoma kaakati omuntu n'omugamba njagala tukole oluggi luno tugenda kulunyiriza tukole bwe tuti omwango tugenda gukola kugenda kubeera fuuti 10 bamanyi standard ya 7 kati bona amugamba nti oluggi luno lwa mitwalo 4 ng'agenda abafundi alina gwabuuza amanyi kwasa tumwebiri oyo Bakaluba aseera oba okitegeera kyengezaako okugamba kati bwamugamba nti aseera ng'amubuulira ogugwe yagugula mmeka nti ebyaffe byakusoosinga byakugattirira kakati liri kyobadde omuyiyiriza nti oba ekyo kibeera extraordinary ogenda okulaba ng'olina kudda ku basic otherwise ekigambo kijja kufuluma nti okola ki oseera okujjako ng'era olina era gw'olaba gyenkoze ng'enyirya ng'omanya otwakwataganye yategedde kikyayagala kati abantu tebaawula nti nkozesa company nkozesa specialist oba nkozesa fundi kyova olaba bakwata wano n'omusanga asiize bbulu wano ate n'ateekawo ogundi akoppa bwe yalabye mu nnyumba twakyalako ewa ssenga nendaba nga baasiiga ka green ne kafaana bulungi bbanga akakwata ng'akapestinga nga wali azaawo kiwuudu nga ennyumba ogenda ogituukamu ng'oli mu chaos ogenda okutuukamu ng'olinga ali mu kkomera tugende ku kirala oyo kakati olwaleero luno njagala tutunuulire twogedde ebintu naye ne business ne of course n'okuzimba byonna bitambulira wamu empisa zaffe embi engeri gye zitukosaamu mu bulamu nabadde entambula eyo mu mujju wa kaali wange nensanga omusajja nga akatadde ku taxi yagaliza ofune akati wotunuulira abantu oli awo abeerawo ng'alina fitina eri munne alina effutwa effubitizi bweganga buli kimu nga bwakulaba ng'ovuga Range Rover yo kimuluma nawe yayagala kwabika naye nga talina busobozi bukola ki bugigula naye nga ye kimuluma kuba okola ki ogivuga n'eddiini etugamba nti oyo Katonda tayinza mmuwa kakati ekikulu kya byonna kusooka kumanya kyenjagala tutambuliremu tufune enjawulo wakati w'okumanya
n'okutegeera. Ffenna tumanyi nti abantu balina fitina, naye ate okutegeera kulaga nti ffenna tulina fitina. Oyinza okugamba abantu balina fitina okukuba kumanya, naye okutegeera kuli nti ffenna abantu tulina fitina. Nga ffenna bwe tulina ebbuba. Era ffe abasoma eddiini ey'ekisiraamu waliwo we batusomesa ne bagamba nti Mukama Katonda yasukuma malayika egende ewa Nabbi Muhammad n'emukwatiriza emukuba ku ttaka n'emugjamu kabaatula ako akafitina, kuba naye yali muntu. Nekitegeeza nti buli muntu akola ki? Alina fitina. Naye kenjagala nkubuulire, fitina omuntu ogikubaako, teri muntu akuli waggulu akubaako fitina. Abakuli wansi be bakukola ki? Bakufitina. Ekyo kyo kikwata era ogenda okitegeera. Kaakati kyebuuze lwaki? Gwe singa tukeera ku makya n'ojja ne Idris oyo ne mujja mu luggya lwange ne muwasaamu, naye mujja nga muli ba mukwano, nga muzze nga mwevugira mu kamotoka nga kammwe wamu, mubeera mukwatagana, era ekibaleese gubeera mukwano. Naye olunaku Idris lwagenda n'akola oba n'akutambulako n'akomawo n'ajja nga avuga TX ng'okyali mu mbeera bikyukanamu. Ezo example zenjagala okuwa kati gwe njikuwanga gwe njagala nnyo nenzirayo n'ensomesa abantu ne bategeera obutuufu bw'ensonga gye mba njogera. Famire zonna senga ziba mu kiseera ekyokubonaabona zikwatagana bwe ziti. Tumaze bannange okusoma tunoonya mulimu gundi akoze atya, bannaye tusondereko gundi ka visa agendeke Dubai, mwenna muba mukwatagana bwe muti. Olunaku lwe mufuna ssente mwenna lwe mwawukana. Bwe munaafuna omutemu agwe. Ekiseera we mutuuka okweyagala, mwenna mwekuŋŋaanyeeko mugambe nti musembere bannange, mujje tutuule tunywe kacaayi tujjukire nti twabonaabona. Kitaffe yatubonaabonera, maama waffe yatubonaabona, mwenna we mwawukana. Entalo we zitandikira kiki ekibaawula? Gojja twatoba tugenze, ojja oli mu Range Rover, omulala ajja ali mu kibina, omulala ajja ali mu wheelbarrow. Obwabugata abantu obugagga bubaawula. Lwa nsonga nti we muyingira mu bugagga competition ng'etandika. Temuinza kuba na zenkana. Temusobola kubeera na zenkana. Oli bw'agira bw'ati ng'abaako kyaleese ng'akitunuulira mu ono olugira bw'ati ng'agamba nange ngenda kukola ki? Kati nga mutandika okweyiriba. So wali mu nnaku ebyo tebyaliwo. Wali mwali mukwatagana. Wali it was survival. Now time of living comes. Omuntu n'atandika okuvaayo mu butuufu bwabwe. Era kyenjagala omanye, omuntu mu nsi talimalawo bizibu. Omuntu gwe leero bw'obanga oyagala ku nyumba w'osula, oyagala kuweerera abaana na bujjanjabi, Mukama Katonda watuukira bikuwa ng'ate olina ebizibu ebirala. Lwa nsonga nti mu butonde bw'omuntu bw'afuna byonna by'ayagala, they will go an extra mile to create another problem. Byonna we biggwa waakiri osanga awo nga bakyankalanye n'omukyala, mundu agenda n'azanyirako ne bagamba ku luno omwaka tugenda South Africa, banneesibyeko tugende Dubai. Ng'ebizibu kaakati byakyukanamu nga bya levonda. Kati tebikyali bya fees, bitandise bya white tuwummulira. Agamba ekyo the other time we twagenda tetwenjoyinga, batugamba neyo waliyo obuzibu, abantu abe South Africa batta abantu. It's the level. Nti yo muntu takola ki? Tasetolingangako mu bulamu bwe. Kakati ate gyokoma era okugenda ng'olinnya ne level z'ebizibu zigenda zikola ki? Zeeyongera. Gyogenda olinnya ne level z'expenditure zigenda zeeyongera. Kakati gwe nange sente z'ofuna by'ebizibu byo. Kakati gwe nange tulina ekizibu. Buli omu alina empisa embi naye empisa ze ate n'empisa embi kisinziira kwani kw'ozikoleddeko. Oyinza okubeera ng'oli wa kisa nnyo gye ndi, naye ng'ewoli omulala toli. Naye ekyo omuntu okuba n'obutegeevu obumanya, kuba bw'oba okola ekintu ekikyamu mu mutima gw'omanya. Bwe nsituka wano ne ŋŋamba nti leero Lwakutaano ŋŋenda ku Jjuma, bwe mpita wano n'oŋŋamba owange Haaji olagawa, okugamba ŋŋenda wano ku muzikiti e Bukoto okukola ki? Okusaala. Naye bwe mba ŋŋenda mu ssabo
bombira dowaye haji olaga nkugamba ngenda ko wano mukatale naye kanzije tunakwatagana olweggulo kuba mu mutima gwo kimanyi nti kyogenda okukola si kituufu naye nga gwolaba kikuyamba naye era munda yoba okimanyi nti si ki ngenda kakati n'omuntu bw'aba akoze empisa embi aba azimanyi nti nno ki omuntu bw'aba afunye ekirungi njagala okukakasa tolina bw'ogenda kigamba muntu nti tawulira bubi simanyi oba tukwatagana ekigaana omuntu oyeddiririzeeko bubeera bugunjufu kubeera kutegeera kutegeera oli ajja oyinza okunyumiza obunyumiza omuntu wano omuntu by'obugagga n'omulaba ng'ali inconvenienced ng'akyuse anyumyanyumya ebyabagagga obinyumizaani onyumyanyumya gundi yazimbye kino yazimbye ng'omulabira ddala avuddeko tamumanyi namumanya muli mu mboozi za haamu simanyi yazimbye ekizimbe agulagiki naawe totunyumiza tuli wano ku byakuyiriba oleetaleeta ebyabagagga kati buli omu nga naye buli omu kisinziira bwaki onyumiza otunyumiza tuli wano basajja tunoonya kyamisa n'otubulya nga bwe yazimbye emitwalo ebyo yazimbye biliyoni ozinyumizaani kakati gwe omuntu bw'omulabanga ng'alwanagana bw'ato togambanga nti alina omutima mubi alemeddwa bulemerwa kukikola ki ate alemeddwa bulemwa okukifuga kamutolokako akasajja katoloka kati waliwo era mukulu batte omuntu yenna afunye ssente abadde obulungi n'atamanya bulabe bwalimu musaasirenga nnyo n'afuna ssente n'amanya nti kati ntuuse wenfunye n'alowooza nti buli kimu kiri bulungi n'ateetegeka kati nkubulye teri muntu agenda kukola bintu by'amagezi bintu bitegerekeka nga muntu yafunako ssente ne zigenda era amagezi g'aba nago nga zimaze okugenda oyo bw'oba oyagala kye bayita real advice yogera naye kuba ensi eba emaze omulaga buli muntu bw'afaanana ali ku alufaayi nkugambye ensi eba emaze okumulaga buli muntu bw'afaanana mukulu batte bw'ofuna ssente buli muntu yenna akuddukira akugondera akwanguyira obeera wa luganda lwe obeera wa mukwano gwe obeera kyakulabirako ki obeera kabulaza naye mukama katonda lwakusikamu bw'ati ensi n'esensinga mu katini bw'eti nti tokyadda otegeerera weefaanana nina kyenjogedde sikugambye nti nno ng'ofunyemu ekizibu simanyi weetegeka bw'oti naye ensi neefunako obujulizi nti tokyadda neekulaga ku mpisa zaayo nayo njagala otegere kyenkusomesa mu kino ensi si kufuna kizibu naye ensi n'ensensinga nti tokyadda ziweddewo lwojja okumanya abantu bino bahaji bakaluba bamusibidde miliyoni 5 abo bajja era tekukooti n'abanneeyimirira oli alwana bulwanyi ID yange yiyo giteekayo akubamanyi bw'ova mu kkomera otandikirayo wakoma akuwoza ebbanja aliwoze mugagga naye bakugambe nti omusajja twagenze okumubalabalamu ng'ebyobugagga byalinawo bya biliyoni 2 naye bamubanja 5 bagaye ne babitwala tebimalaawo bbanja era wakusibwawo ate twabadde tukyali awo ne mukazi we n'anooba kubanga we yategeeredde nti no school fees eri babadde babanja alinayo obwana 3 oli agenda okubalabalamu ng'olina ttani z'ebizibu kyoba kitingaga alhamdulillah batawedde takyadda kati awo woolabire kye bayita omukwano mukwano gw'omutuufu omutegeerera bwe bakusiba nga bakusiba emyezi 6 bajja kukulambula babeereyo naye bakusiba amayisa bajja kukulambulako emyezi egisooka bamale kaakati maama we yajja okkafiiramu now that is true love tokyalina meka baze mu kibuga muno abakasuse ssente bangi mmotoka mmeka ezaali zibatambulirako nyingi genda otunuulire nabalaba wano muleeta mukwano gwange bad black najja kuno bad black bw'obanga oyagala omanye omuntu bwe yeeyisa anti mmwe bad black muleeta wano kuzannyiriza naye omutuuzangako n'omubuuza ebiri serious nti mbuulira abantu kikyoyeze ku bantu yakuba akatabo ne katunda yagamba
ne medigo yakwatira ku nkalu nda kyamulaba. Yes, kati yakubuulira era asobola n'okuwa advice etegerekeka ku bantu. Nti omuntu akwagala ng'okyali ki? Olina. Ng'okyalina okyamuwa 10 lyayagala. Haji eka kuteeke 10 awo. Bw'osebengeranga n'oggwa era bw'otuukanga mu mbeera eyo omuntu ng'omaze okusituka buvunaanyizibwa bwo gwe mwennyini okumanya nti gundi onanjagalako ki. Nolali gokola assessment sa. Nze kakati ngenda ku mikolo gy'abantu nga bampise naye ate ku Sande lwe nnambula emirimu gyange kuba tebajjaamu ntambula bulungi kati nze simalaako mukolo ngukeera ne balaba nti nno nkoze eki Haji wali azze naye ate mmanya ki kyekimpisa ku mikolo era mmanya ki lwaki ntuuka ne bayerula obutebe ne bantuuza mu maaso kaakati ekyo sisobola kukyerabira mirimu gyange na biki kati byentambulira ebindiko kuba bannange bwe tuzaalibwa ffenna we twaligaa nti balugala niyinza obba tukutuna emabega ne mbalabanga babateesa emabega kati kiri mu magezi gange kugamba lwaki nze bandeese wano kati kyentuuka wali bwe batandika okulya ne ŋŋamba nti bannaye nina omukolo mulala ne ŋŋenda ku sayiti zange ne nnambula kuba ntegedde nti mutaka bumaali bwe yalina okwogera kaakati abantu obuzibu bwe bagenda ne bafuna okudda kweri topic gye wabadde ombuuzaako nti kino ekya fitina kibeerawo abantu bonna baba bakutunuulidde obalabisa bubi okola ebintu bye otandika n'okusalawo buli nsonga lwa nsonga nti with economic power comes real power abantu bonna abaju bonna bakyo balaba bakutte ensi sente wano gwe kasitogiramu bugizi ne kabibe ne wano bya bufuzi byammwe bibatabula sente oli olugiramu bwati nga mwapulaninze nga akasuka y'akasawo information agisanga na kumakyao bagimusomera busomezi nga mwagirese kiro sente kaakati bwozifunanga manya nti no ye protector waaso abantu baagala nnyo bakusomesa ebyekijinga nti abo bagaggawala nalowooza nti sente buli kimu bw'oba wali ozifunyeko omanyi pawa zeereeta ate era bwe zigenda ojja kugimanya kati olita kujinga wazanga nti gundi yagize bwati walineho nale Moses n'alugaya nti okumanya sente yagenda wala yali akyali mu parliament n'asanga omuntu gw'amanyi mugamba onali mumpa bbiri awo alino gyali okugya ebbiri akeetaano keekaagwa bwe yakamuwa yabula yadda mumulaba bali mugamba mukwano gwe yabula agenda okudda ng'amaanyi gakendedde ale sente zikoze ziweddewo kaakati ati nze nawagaziza emboozi gye wanzije nkubuulidde ebintu bino abantu bonna tebakwetaaganga gwe muntu bakwetaaga biki bikutambulirako naye gwe kizibu kyo kwerabira nti baagala gwe nakugambye maama wo yakwagala ebyaddala kaakati weekuumireko ebintu bino lwakubanga ffe tulina society yaffe gye baagala ennyo batumatize nti bino bye twekuumirako si bwe buli kimu si bwe buli kimu gwe Sudiiri bwakuyita olwaleero wano nga tomumanyi ne bagamba nti Sudiiri ne bw'oba olina programu eriwo wano wallahi nkukakasa tosulanga naye kakati kiryowa ewe mubenda kkubira essimu akugambye nti nkwagalawo kiki ali afudde naye ayinza n'okuba nga akumanyi naye nga Sudiiri temumanyiganye nakumanyiganye naye because of that power fe kakati tulina wano ebyaffe mu nsonga z'abasiraamu tukyankalanye badde eno tebakugambangako nti ab'ekibuli subuhi baagaye tugisaala 3 nti ab'Kampala mukadde baagaye tugisaala 12 kyekibakaayanya kyekibatta abasajja bawulama bonna bagamba nti tukyankalanye bannaye oli agala tusaala 3 ono 12 no nti juma ebere y'amaanyi tekibakaayanyangako ebyo bonna babikola ki babikkiriziganyako naye ekintu ekibalemye okutegeragana keki buyinza otambulirako sente tukatemyetemye mazima agasembayo lwakubanga oli ayagala kukigira bw'ati agambe ethicale kino ekisembayo sente byonna byetoola bwe biti ereeta fitina ereeta emitawaana ereeta okwawukana sente ereeta amaanyi sente
ata omubi alungiwa sente n'otunuulira ekisajja kihaji naga nti ne bajja ekifaananyi kyakyo nga kikyali myaka 18 n'ogali neddubu lyawo agenda okuyoga yoyo haji gwolawanyi ate anyosoma okufuna nze bye nnina onoonya sente katoyagala ati okitegedde sente kati gwe kiri gy'oli okukitegeera nti no bwe buyinza obukola ki obwengomeredde naye buleeta fitina buleeta ki sente bwozifuna otambulirako fitina obukyayi obutayagalwa kakati kyenakuzzeeyo eri gye twabadde nga tutandika n'ogamba ssebo kiki ekireeta omutima emibi abantu beeyisa batya gwebyo bitegeere ffenna mu butonde bwaffe tulina emitima emibi ate ng'oyagala omanyi omuntu omubi noonya ye azifunyeeko ne zimuggwako atondo walira neguuni nente bwakolima tokolima yizi nente zaani lwaki zitumaliddewo ekkubo lyonna zitambulira buli omu aba amuyombesa kuba ensi eba yamuvaako buli kimu aba alaba kimunyiiza kaakati kyenvadde nkugamba ffenna tulina empisa zaffe ezibeera nga si ntuufu ffenna kyonna ekyo nkisomesezza mu misomo mingi nti ffenna ne fitina tuzirina buli omu alina akayisa ke naye ekikuleetera okufiiringa bwoti bwoba nga okitegedde osobola okitegeera omuntu okeera bukeezi ku makya nga toyagala muntu naye omuntu omutegeevu oba alina okutegeera okwaddala yeebuuza lwaki omuntu oyo si yaaba alina obuzibu personal circumstances zo Jogwero mutawana. Wava omutawana. Kati gwe kiva gy'oli. Oyinza okulaba obulabi nga Idris bw'ayingira wana akumalako eddembe. Naye nga yatuuka bwali we mukolera abawala bonna bategeera Idris. Era bw'atuuka kyayogera bagamba Idris katugire kwa nga overshadowing. Nga kikunyiiza. Nga kikunyiiza. Era ekyo kizibu tojja kisanga ku mukamaawo ng'akimulinako. Kuba you already are on top. Sikiwanti otegedde kyenkugamba obuzibu evo obusanga mu muntu ng'alina kyakukoze eki kati gwe kiva gy'oli okumanya nti nno kati obutegeevu bwange kutegera omuntu ono talina mutawaana naye nze mpulira obubi lwakubanga talinaba kutuuka lwakuba nsinga gwe nkubuulire okeera ku makya n'ogera n'owasa ewantu wewamu ovudde wano na mugongo omusajja n'ava embaale temumanyiganye nako wadde n'omulaba bulabi nga ajjidde mu Lexus bw'ati n'ogamba nfudde agenda okulabisa obubi abaana ababo obaolyawo nga bagamba nti no yabatutteko London ku holiday obubi ogenda okubutunulira mukyali wano musonda za school fees buddeyo okusoma oli takulinaako mutawaana temumanyiganye nakumanyigana naye omufunako n'obutamwagala lwa nsonga nti nno abakukoze eki kati bw'obitegeera ebyo bw'omusanga tosobola nakumwagaliza kibi kyekyalibadde ekituufu lwa nsonga nti talina kyakukoze circumstances ezikumakingisa okufiiringa obubi ng'omuzadde yenna bw'onaalaba ng'ostrugglinga ne school fees abaana bo ne babazza ewaka ku 10 ogenda okulaba ababala abayitawo bamaliriza nga akako kali waka katandise kulonda bijanjaalo oli awo osala ntotto kazzeeyo kati owulira bubi ng'omuzadde naye ate tosobola kuddayo onyiigire bali tosobola kulumba bakolo mwana wale okitegeera naye ng'ate ekyo era tekigana kuwulira bubi kabuntu gwe bw'okifiiringa era abantu abatamanyi kikontrolinga gw'osanga ng'aloga omuntu ku kyalo n'aloga tebamanyiganye tebakola ki naye abagagga bayisawa n'amamotoka gaabwe batutumulira enfuufu nga yabiteekamu embeera etakola kinagani nina gwe nanyumizaako ne mugamba nze ndi musajja muzimbi naye bwe ŋŋenda n'enzimba eno ne wabeerayo omuntu waddeko eno ne wabeerayo omuntu omugagga sifunangako buzibu kuva wa mugagga yaddeyaddeko saagadde kukozesa kigambo kisembayo kuba bayinza okisala TikTok ne bagamba nze kaakati bwe ŋŋenda wano ettula nina sayiti gye mbadde nzimba
client yatuwa omwaliri apartment ezisooka kati yayongeddewe block endala 3 naye okuleeta material nga tuyitawo bwe tuti okugenda wano wammanga bw'oleeta Sinotrack ono we yatulaba nga tugenda okuzimba najja n'atema ebikata n'abiteekawo akakubo ne kafunda bwekati manyiwo kati oyinza okubanga wakalabyeko manyiwo ku site kwennyini omanyiiko kaakati ebikata biri wano weebale nnyo n'emmotoka yabiyitako bweti wano kaakati oyo niwe wafandedde ewa weebale nnyo kaakati ekizibu kye nina okuyiwa omusenyu ew'omuntu kati omulala n'empangisaawo kati bwe mmala okupangisaawa ate nenteekako obumotoka obusomba omusenyu ogutuusaawa buguyise ku bikata gubikata gutuuse ku site naye buli Sinotrack ogituusaawo 25 naye yateekawo ebikata lumonda avaamu alabika wa 3 naye okumugamba kuba ekizimbe we kinaggwera nga sente zenteese wano ninga mu bukadde 10 naye okudda wano okuzza wano naye nga mu butuufu mu butegeevu kumugamba bugambi nti ebikata bino bisooke biveeyo kwata akakadde naye ekyo oba omumanyidde tuteko layini maama lwaki olw'okuba muli bagagga naye n'ekyo nakyo yakikola ntandise kuzimba emmotoka ereme kukola ki ereme kuyita mu ttaka lye kati kyenkugamba abagagga mwine empisa era ekyo waliwo wane eka omusoose ekyemmanga waliwo layini z'amasannyalaze kati ngenda okudda we nazimbirawo olw'ensonga nti amasannyalaze gaali gaba ga umeme buli omu asobola okukozesaawo nasanga batemawo ebinnya bagize ng'ensiri wamma ziri awo kati bwe nakolawo nenjagala ebinnya okubikola ki okubiziba lwa nsonga nti ensiri zaali zituluma bwe naleeta nentandika okubijjawo waliwo omukyala yali akubiddewo obutafaali naye ng'akubidde ku kikomera kyange kwennyini naye nga walidde marketed kkubo kaakati nensasula abaana mu bujjeewo mu buteeke ku mabbali wano tractor mu buseruze jjo wano wali kati yasanga babuseruza n'agamba lwaki tebankubidde essimu naye wayogera si wawe abagagga mubikwate mubizzeewo n'asenda ne babizzaawo kaakati we babizzaawo tractor nejja olweggulo abaana ne bagakuba ne bagazza eno ku mabbali kati ebyasigalayo nga bw'omanyi ttanuulu wansi ebisejje bwe yasitula bweti n'esenda n'ebitwala naye nga akola waakolera nze mbeerawo ng'oli ava ku kyalo kirala najja wano n'akolerawo byakoze eki byakolerawo bwe yakuba ebifaananyi ne bantwala mu kkooti awo ekira ne bampita naye nga omusango tegunnaba kutandika bodde ne mmanju bagamba nti bakweka bbeiro mu kuwandiika naye omulamuzi bwe yali ayitawo n'agamba counsel gamba kirala nti wooyo ebintu tebabikola bwe batyo kati it is preconceived notion nti abagagga banyigiriza abaki abavu nga tanaba nakuwulira the merits of the case olwokuba abagagga maama mu mbeera eno nze nali actually nyigiriziddwa nti bajje ewange ne kuba eriyingira mulala naye nga tayagala kumanya naye nga akimanyi nti omugagga gwalina okukola ki gwanyigiriza gwalina okubeera omubi naye yamala kuwuliriza keesi ne bajja ne mu kikomera nga newange bayingirayo munda bakubirayo amataffaali era bwoddayo gweddayo ewange wootunulira wansi gadeni emu eri wansi erero nettaka yonna baaliko amataffaali ate bakuloopa nakuloopa omugaga n'ebisawo mu kyalo kakati olumu omuntu oba totegedde butegeezi bw'ogendera kiri bantu kye bakola ki kyebatambuza gye bategeera ebintu bino bitu affectinga bitya n'okusinga mu ntambuza y'emirimu ngeri yagundi ya mpisa zaffe fitina akola ki kakati yagaliza ofune kati yagaliza ofune muzibu mukulu batte yagaliza ofune muzibu era okuba kwebuulirira kw'amaanyi nnyo naye nze nagobera omusajja bamuyita Jim Rowe akantu ako ye yakasomesanga n'agamba nti bw'obanga oyagala okufuna first of all provide a service teekawo obuweereza bw'oteekawo obuweereza bukuyamba
okufuna byoyayanira. Kakati ffe ekizibu kyaffe twamanyirwa nti tusasulwa ne tulionka tukola. Era Nightingale yakyogera n'agamba nti omuntu alina attitude oba embeera efaanana bwetyo ofaananako omuntu ayimirira mu maaso gesigiri oba mu maaso ekyoto n'okigamba nti mpa n'oyimirira mu maaso g'ekyoto n'okigamba nti mpa omuliro nkuwe enku. Kumwe nakusooka kiwanku kati nzo ndaba wano abantu n'okuntegera n'okumanya bye nnakola. Nalinga njagala nnyo okusomesa abantu financial literacy. Nkubuulira okola otya ssente ozisevinga otya weewale otya emize egisobola okutwala ssente ezo. Kati ng'abantu bangi nnyo bali stuck mu kukwata ssente n'okuzoonoona okukwata ssente. Kati bwe natandikanga okusomesa abantu nga bawuliriza kati mukuwuliriza nga bavaamu nga bagamba naye yaani oyo mu kunoonyereza nga bagwa ku mirimu gy'enkola nga bagamba omusajja muzimbi nti omusajja alina ensa abazimbi banga basumbuwa kati nga mugezeeko walabye yakoze ebirungi yakoze kino nange kamuwa nkolere nagenda okulaba nga n'ennambazi sikyazikola ki naye ng'okusooka bo bwajjanga buki nga buweereza era kyova olaba ne bannabyabufuzi bakitegeera lwakuba ekyabwe kiri just manipulative si kya mu mutima mulungi nti oli bw'aba anaayagala okwesimbawo kuno mu kira ogenda musanga ng'atandise namugongo emyaka nga gibulayo ebiri okugogola emyala era bonna ogenda basanga bw'ayisa ab'amagundi ab'amawulire ng'akoze eki kati ng'omanyi yagenda kwesimbawo kuba amanya nti bw'anaatandika okukola ebituufu society byeyagala nga bulungi bwansi olwo bajja muwa akalulu naye kati kyekyo ekyalibadde ekituufu ne bano kye bakola kituufu naye lwakuba kiriko nnyo ekigendererwa kakati abantu tandika okubeera omuweereza otandike okulagako okw'omutima ogwagaliza otandike okulaga omutima ddala genuinely ogusanyukira ku muntu ng'afunye ekintu ekirungi. Mulimu abantu naturally mukulu batte mulimu omuntu ayinza okulaba omuntu ng'afunye ekintu ekirungi n'alwala n'okulwala. Ensi we nagitiira oyambala bwambazi suuti ne bakunyiigira yekyanga ki yekyanga omwana ajamadoloza alina ofiisi gy'alaga n'omubuuza eyo otuuseeyo otya yekinene nnyo waguze ya mitwalo aga 3 obaaga naye ng'omuntu emunyiiza tagirina kakati engeri y'okwagala oba ey'okulwana okulaba nga twejjamu embeera efaanana bwetyo egenda kubeera ffeffe nnyini kweyamba. Okay? Bwe kakati ogenda n'obuuza omuntu bantu bameka mu famire yo b'onyiigidde lwakuba tebakuyamba bantu bameka n'owoza anko wange oyo yagira bw'ati tebaatuyamba ffe ne tukola bwe tuti nga naye n'omuntu gw'onyiigidde tomumanyi takumanyi nakukumanya kyosanga ng'omuntu yekka atamanyi nti ye muntu yennyini alina okweyamba naye ng'asuubira nti abalala balina okukola ki be balina okumuyamba kati ekimuvaamu ogenda okulaba ensi yonna ng'atandise ogikola ki okuginyiigira. Abo bagundi bafuna ssente ne bakola ki ne bakyuka ffe tulina betutuuka eyo n'otuuka ddala muli mu mikolo takugana naye mwana gwe yasiini lwaki mutukyabwe mutyo ne mutajja tubuuzaako munaamutya naye ng'ojula omubuuza mpozi gwani naye nga ye ayagalira ddala akulage nti oli munne nnyo oli wa muki yakumanyi oli wa munda koze entondo ne fitina byebimu byawukana ebyo eyawukana kakati entondo ke kasunguyira akajja olwate kigwanidde akifuna atya
entondo kakati oli ku mulimu obaddewo obudde bwonna wano okola wajja oli mu myaka 2 owezezza emyaka ana gwamanya ebintu bya wano byonna we bikola ki we bitambulira bagenze bakutta akaana bakaleese Idris azze wano wa myaka 27 bamugambe nti ye supervisor wo atandise okubuulira batte mujje ekyo mashini ya mujijjeko kakati ebabiridde batte omwana ono bwa yakajja ono nkitegedde era mbadde ngenda naye era tayogera nange bw'atyo amanye emyaka gye nnina ekyo si kye kizibu naye teyaliyogedde nange bw'atyo ono omwana ali myaka 20 mu myaka 3 omwana wange agenda kuba ku university ndi muntu mukulu alo toyogera kati ezo nto ataliko kunnyonnyola emyaka gy'amaze kakati ezo ezireetebwa kyali badde bw'ekiti Puyaga nti abasirikale basimo banentono ku station kyali badde bw'ekiti tewali nkitegedde naye toyogera nange bwotyo kiba ekisenge ekyo adolina okusooka emikolo nagitegedde naye lwaki temwampise nagitegeera nti wali okola kinali yeekanga ntudde lwaki tebampise okitegeera lwakuba wawulidde ewa taata gundi babakoze eki babayisa nti ffe tebatuyisa ate munange ffe tulina tunakolayo ki ate twasonda kakati buvunaanyizibwawo okumanya lwaki taata gundi bamuyita bene batakuyita ogenda okukyekanga mu butuufu ng'okubaawo ko n'obutabaawo enjawulo eziro nga tewali njawulo kakati kiri gy'oli nyinza okukyogera nga aduula naye ng'ate kyekituufu kiri gy'oli gw'okwerwanako omuwendo gw'ogukola eki gulinnye oba tukwatagana nyinza okuba mu mikolo sigenda siziika sikola ki naye ng'ewange anaafumbirwa ngera ku makya oba oliawo nga bakubya kadde waliwo abazze abagenyi olutuuka taata tusanyusa okukulaba n'ogamba ono yaani mpozi yefe abaana bagundi abataata gundi ono muganda waffe wagundi yemubadde anti munaye twabadde tulinawo omukolo naye twagenza okiraba nga kijja kukola makulu kukubira ssimu ne tugamba katukole ki katujje omuwendo omanya guli waggulu ne okukubira ku lwokunanga gwa Sande tegedde ku Sanda nti nsonyiwa oli muntu wange nnyo mbadde nkwerabidde omanya emikolo giwuba akubira lwakutaano agamba naye ku Sande ssaawa 3 lwaki abagagga lwaki yerabira gwe nkibuuza gwe lwaki yerabira gwe omuwendo guba wansi naye ng'omukolo bagutegese asiba buli dakiika agamba pane road mayor muzeemu ne mukubira okumanya gwa mwaka gujja muzeemu ne mumukubira alina okujja gumiza omukolo gwa you are not even related to him gwe family gwa family amanyi bw'anaayita yawo base bajjaga babiri basatu bajjaga mukolo gwabadde gw'amaanyi ne balukwago baabaddeko muzata yakogera nti abanene babogera na mupululo ne balukwago yesa abasajja bakaluba babadde babadde abasajja nega gwakulala kutana tarasengayi tusonyiwe na atali manyi gundi yagamba teyagamba nti naye ddala ng'oli muganda wa maama we eyo dunia ne bw'onaakeera ku mukolo ng'omuwendo gwo tegusaanidde era bajja kusaba nga watuuse nga bagundi bakululo nga batuuse bayingira ekikomera wali agisamwana kutusanyusa okukulaba nga bakuteekawo ogwanidde mwe babaseruza yensi kati gwe kiri gy'oli okukola entondo tebakugamba ondo abadde wamu buno butenaye otuuka nga baga ono omusajja ffe tetumulabanga nako wano naye atuuse w'amaanyi yeye kati gwe kiri gy'oli okutondowala oba okwebuuza lwaki kino kiri bwekiti noddayo ne weekolako omulimu lwaki abagagga bonna balowooza nti abaavu bathreats gye bali babulabe gye bali omwavu talirabika leero ntese mutopikimanyi obava
wabagenda kumpalampirako kuba olubunjogera amazima nange nengawuliranga ganjokya kubasaba munyu kukola kintu kaza ndo mugagga ne bwaba agula wajana nagula yikaze bibiri ku lusozi watali bantu neteri mugagga gwenda kusanga musiramu nga yaguzaawo omwavu lumbe anti kakati nembere nembwa zange kuli okutegeera kwenakugawe bwana batte nti abantu ffenna mu butonde bwaffe tetuli babi naye circumstances zaffe zitufuula ababi kyova olaba omuzungu tasupportingangako kye bayita mob justice akugamba nti omuntu ono muwa okuwuliriza tomanyi ojja kusangamu ekituufu ekimuleetedde okukola kino ne bw'osanga muntu nga asudde mwana mu kayu tomukubanga ku mutwe kumutta sooka omuwulirize n'omubbi bamuwulirize olina amazima gojja okusangamu ameekusike oyinza okusanga omuntu ono ng'abadde mu depression for a long time nga yatuuse ekiseera n'alaba red n'akola ekintu nga singa bamukwata ne bamwogera naye bulungi bw'ati asobola okugamba kiki ennakoze nti wasudde omwana mu kayuti okujjako nga tulumwangako stress oba depression tosobola kumanya nti n'obwongo busobola okwekyanga anaddirawe omwana wange aliwa olunaku bw'obanga nnyoko yabonaabonako obanga ewammwe mwali baavu ne mutalyako kyamisana nga mulinda olweggulo munywa obuugi bw'olisanga omukyala abba ettooke tojja mmukuba mu lusuku lwo ojja mmuwa omukisa omanyi lwaki ababbi gye bali ababba naye wanga abantu omukisa oyinza okubaako ekirala ky'ovumbula oyinza omusangawo nga omugawo gwali badde ogenda okola nagana naye newe mbadde ndeko omwana mbadde sikola ki ate nga ye omwana sebusa tasirika akola nina okumufunira ekyokulya nagenza ogenda okumulaba nga mu normal circumstances teyali ng'alina ensonga ate era naawe ebiseera ebisinga nze kaakati sisobola kubba 340 ne bwe ngisanga ngamba musimanyimu abaalese wano ssente zammwe zino naye ate bw'oddayo emabega n'ontrackingamu emyaka nga 10 egyeno oyinza okwesanga nga mbeera kaakati yempadde ensi ezo buno mbutwalawo kaakati nze okuyita oli omubbi ng'ali mu circumstances ziri kati bubeera bugunjufu bwe okutegeera nti nno ono si bwe kifaananye kyova olaba na bagamba nga ano naffe oli bwawuliranga agamba nti bakaluba nti mubbi musaasire nga nnyo kuba bakalu bamwesigise miliyoni 1,405 abatamumanyi n'anakuwa akakadde amala kukozesa ndagaano kati we tubeera mu liigi y'okutandika alina kusobola kukulabako bagwe ddala bwaziwa kaakati lwaki abagagga tebaagala kuliraana kyekiri kye nakugambye nti ddala mu butuufu omuntu ng'omusinze kyamubutonde akasajja akatolokayo mu seefu obutakwagala abagagga basenze kuno nze nkugambye genda ku bitono nnyo ebitandikirwako oyinza okulaba nti nno nze ani atanjagala ddayo ewammwe ne bwe mubanga mwenna mukyali mu luse lw'abaavu gwe ne bakeera ku makya ng'olina omulimu ku TV okola bakusasula akakadde kamu ng'abalala tebasasula bali be batasasula balina constitution yaabwe etawandiikibwanga nga ye yangwa mangu okukukyawa ggwe gwafuna akamu nga bali tebakakusindikirawo amajini oyo kasasiro tomunyumyanga ng'olinanga ezo simukkiririza mbuyabagira namugoba bamwogera ninabyo gye nadenda bantu olufuna mu bwota abafamire bakufundikira amajini ate abajini nabyo tuli byogerako byawe naye byati it is psychological era tokikkirizanga omuntu okikukkirizisa okikkirize kyova olaba mbidishinga nnyo naye kyembadde nkugamba nti eva mu kategorizi zonna ze mubeeramu kasita oba ng'olina akalala keweeyongeddeko step emu yokka ereetera ali wano okukola ki kyembadde olaba nga muli abooluganda bana gweoyinza okugamba sirina kyendi gwe bw'obanga ofuna akakadde buli mwezi nga bo gye bali bakyalima nsuku z'abantu ne basasula 5,800 ojja basanga nti ojja kuddayo okola eki oyogera ekigambo eki bonna bakukyawe banguyira omwangu nnyo okukyawa oyogera nnyo ebyekisiro ebitakwatagana tekasala okitegeera ng'obudde mu luse lwabwe lwakubanga osituseemuko katono
ate bo banguwa nnyo kwatagana balinga banyu basigala na bataxi na baboda tekikwetaagisa kumanya ID yo bo bakwatagana amukonye bonna akonye wati ne bwaba mukodo munyu wasigala bwasanga munne eyo constitution bagiwandiika osigaza akamuwa temuberanga ko mukodo bakolagana akamuwa walina kakutuza neba abaliko wansi obegene kawe kali ka mu buntu kati gwe bwoba ogenda obitegeera bosanga awo ngakugamba tannaba kunkola kibi naye kamuleke gyali nanye kambere gyali kubanga kino ekyange kijja bwe kirungi bwanakiraba kijja mutyemulanga ki emmeme kijja musiiku kyebagamba nti nno tokolera ku kyalo gye wakulira tozimba ku kyalo gye wakulira lumbe tambula genda obeereyo gye batakumanyi lwakubanga abantu ffe gye tubeera twagala nnyo bayimba erinnya lyaffe naye vaawo okwo bakulabe bulabi ate nkubuulire edduniya eno ogiraba tukolagana nnyo n'abantu betusanze obusanzi ate era ne batwanguyira lwansonga nti omuntu gw'osanze ng'akulabidde mu mbeera eri progressive ayanguwa mangu okukuwa ekitiibwa okusinga omuntu abadde akumanyi nnyo ate omuntu gw'osanze strangers can easily come out for you. They can come through for you. Bw'oba olina ekintu ky'obadde oyagala okukola gwe nga kikutwala mu maaso abantu b'otamanyi banguwa nnyo okuwanika omukono ne bagamba nti nno ngenda kubeeramu. Ekisookera ddala omuntu atakumanyi kyangu nnyo kwagaliza kuba aba akulabye nga muntu n'akulabako opportunity nga ggwe. Omuntu atakumanyi kyangu nnyo okukkiririzaamu okusinga omuntu akumanyi omuntu eyakulaba omuntu atakumanyi emikisa mingi nti asobola okubaako fitina oba n'obutakubaako okusinga omuntu abadde akumanyi. These are facts g'omuntu z'olina okutegeera era ekitwagaza ba strangers can easily come through for us bwe tuba tulina bye twagala okusinga abantu abatumanyi. Omuntu agenda okuwa business ne byogenda okukola agenda kuba takumanyi. Omuntu agenda kuba takumanyi. Omuntu akumanyi tagenda kikuwa. Nze nali nakola event ng'ennaku z'omwezi 3 awo twali awo ku 4 points. Abantu bonna abaali bamanyi babeerangako nga ne ku WhatsApp zange baziraba. Oh, this is impressive. Tujja kubaayo. Wetuli tujja. Naye watuukanga mu audience. N'otunuulira abantu b'omanyi. Ebyo ebintu bwe tubikola. Bwe twogera n'abantu ensi neetumanya business zaffe zithrivinga. Okay? Naye abantu abatamanyi bajja. Naye bemmanyi tebajja. Naye besimanyi olwaleero teryansaba wadde 10. Bano abamanyi abatajja yawaliza obu message kati basaba bokoze otya okutegeera kukwo kati bali abaali batamanyi era abajja tebalina 10 wadde tebakusaba. Bano abamanyi abatajja kati basaba balabira mu kiseera baga wakikuba twakulaba bajja ekintu kyaffe kikola era wakulabanga n'erinnya lyo lidduka yagenda okudduka mangu ku mukolo gwakuyite balabe nti ne bakaluba baddewo ojje ne mpuluulo kati yeyensi babakaluba babaddewo oyo muganda waffe bakaluba tomanyi naawo ono bakaluba ono haji bakaluba nkusomesa bantu kati era omwaka guno Desemba bw'anaabanga akola mikisa mingi nti nja bafunamu abagenda okujja lwansonga nti baakiraba nti tekyafa. Tewali muntu ayagala ku associatinga naawe nga waliwo emikisa nti kyogenda okukola tekijja kutambula. Naye bw'omala okukikola ne kiyitamu kifuuka kintu kyaffe. Era bwakulaba ng'olina amaanyi agakutambulirako n'otamulabikirako yakuyise ku mukolo n'otajja anti munnaye baafuna ssente anti baafuna erinnya tebakyalabikawo. Naye gwe tuuka ekiseera w'omwagalira okukolako erinnya olaba abaali kuyamba gwe kaakati mukulu batte osiiba wano bino obikola mbuulira ku family group yammwe oba by'otuula wano n'oyogera babiteekako
Mbulira bakabiteekako emirundi emeka. Sina kye nalinda. Kati kano kasalo okabateekereyo. Abo bennyini bino byokola bye bigenda okusasuza. Omwezi oguddako bagenda kuba balina omukolo. Bagenda kugamba batte tuweereze wano sente kino kyofunamu sente. Kiddirwe bali bakutte content wo bamuteeke ku WhatsApp oba bamuforwardinge mu group endala. Naye ng'obalaba bakwata kasasiro w'abalala ne bamukwata ne bamuteekako. Era gwe batte kyonda aboyogedde banakiteekako ku group yo tebali agenda kikomentingako. Bunafusi ki obusingaawo? Teri. Abantu lwaki babeemazaamu? Bunafusi ki obusingaawo? Teri. Newe banakakwata olina akasalayo olw'amansonyisonyi n'akateekako buli omu agenda kayitako buyisi ng'atakalabi. Teri aganda ga yoyo batto waffe yabadde ku wolokoso bannange ng'agikubye ko si kwe kwali Ibura bannange ekyo omwana waffe nno tekiriiyo. Bannange ennyimbe za mwezi bweguti wano w'ogenda okufunira agenda okuyita agenda okuwa omulimu ogukuwa sente ze bagenda okusaba. Era oraliwa bana ebintu byaffe biri ebintu byaffe biri kiri kitya Mukama Katonda abasukumirwa osigino zonna ne mu mugano ziraba. Watu zawe tusirika muzira bakaita bate you saw the red flag baby. Why it is so yakatuyimbiddemu but you ignored red flag zonna oziraba naye ignoringa oyo ye muntu. Chuvulaba omuntu asituka ekiseera n'abanga asitusa nga batandika okunyiga lwaki talabika. Lwaki talabika twagize wano bwati sirabika onjagaliza ki mu byejini nga mu byabala abera ne mu byafrika abalala be bantegeera nabadde wano Sara wa mulabyo gundi gwabadambuza mukyala yavudde mu America najja n'atambula n'ategeka show yaffe mu America omanye sawa omuntu zatambula okuva mu America kati olina baganda bo bali wali batudde teri muntu n'omu asobola kujja ku supportinga kati ate olweggulo ng'akuyita nti naalina ekizibu olina omuyamba agenda kujingawaza kwenkana ki mu lutalo lwange nwana kufuna gwe tosobola kumbeererawo nga nwana weefuula atalaba wadde okumpanirira weefuula atalaba wadde okunteekerako ettaffaali naye ate lwaki oluganda oyagala duteekawo ng'olina kyolutwalako essimu nga yafa essimu yali yafa essimu nga zifiira awantu awo Idris bwetuuka akati nange bw'okuba eyange nesikwata eba yafudde aka ansaringa kankuseseeyo manyi tebajja kalaba bajja kalaba lwampaka bajja kalaba naye tebajja kulaga nti bakalabi bafuna emitawaana setule mboozi neninda family nesirika bwe neninda family wadde wayita emyezi ng'etaano nange manya ebiseera nali sirina ssimu naye nga wano watuukidde amanyi nti waliyo okusonda kati akubye ku kusonda naye wali essimu yali yafa kati yakoze eki yateredde kubanga kola ti kusonda olwakwagala naye n'omuza nti naye wakimanyako nti kino kyaliwo nti anakimanya naye nti essimu yali nfu kakati olowooza otya bwe mbase awo eno sirina ssente mwana wange tetenkanya kakati ke kali mukulu batteke nakunyumiriza era naawe nkwegayiridde tonyiigira abantu tubagamba mwekolerere mweterekereyo bwe byasuna ggwe muve ku bantu abantu balina ebizibu naye nabo nga bakunoonya bajjukire naawe nti nno lo eya applying ewuwo naye waabwe yebeekola ki nalina mutabani wange juzi mu mmotoka yayogera ekigambo ekyali very profound nali mukimye ku ssomero n'aŋŋamba yava London basomedde kuno n'agamba dadi nina okufuna ssente wano wentuuse abaana be tusoma nabo the contacts have gotten from Uganda I must make it tulina baana ba MP tulina baana ba gundi nga bwe kitambula bwe kiti n'aŋŋamba but actually I know these are my contacts but I have to make sure that I'm a contact. They are my contacts, but I have to make sure that I'm a contact. Now you're contact. Thank you. It was very profound. Yachogera nga tamanyi makulu ga yogedde. Naye nakakasa nti ategedde. Ntinga tonnaba kunoonya contact. Goli contact yani. Oli contact yani. Ogiagira mukasimu ogiamuka. Ani anyamba wano. Yes, you are your net worth. How worth are you?
to be in that network. It is simple logic. Osanga akasajja nga tekalina bwe kali naye nga kali mu bagagga kali omu kafunyamu bye kafunyamu nga naye omulimu gwako kuba kwanira bakyala. Yamanyi obwayingidde. Kati naye ye contact ye yawali. Kyekimufuula relevant okubakola ki? Kati gwebeera otubeera kakubeera bangambye noonye contact halo ajiba kaluba muli mutya nze mbadde ngamba twali tudde ne tuteesaamuuko ne tulaba kiri oleeta ki? Nina kujja tutule twogere. Twogere ku ki? Ndakunyonyola awo. Kugamba kasa kunyonyola ku simu. Tusomesa abantu. Tusomesa abantu ne tubagamba nti tandika okutunuulira emyaka gyo 10 oba 5 bwo wogenda okubeera. But mu kyonna kyokola buuzanga nnyo wendi ngenda kubeerawo naani. Era ngenda kubeerawo nga ani. Okay? Nyo oyinza okugamba nti njagala kubanga mbala ssente, njagala mbeere na buvangata. Ngobala zaani. Oyinza okugwera mu banka ng'oli oliteera. Tekigaanyo obala ssente. Nesizizo. Sizizo. N'ogamba ngenda kubeera nina okubanga ndi wakabi nnyo nina okubanga nvuga. Nina okugendako mu palamenti. Naye ogenzeeyo ngaani. Nga gy'oli ng'oli kirina. Ndi oliba nabaani muliba mwogera kuki era oliba baamu nga ani onzo kubango nakubamba gaggaawo naye ogenda ko obaleetera kakyali ngakutuma sigala sigala yena ndetale kisoyo kasemayo Allah abantu balowooza nti omutima omulungi bwe bugagga taagula eno omuntu omuliro ye mugagga kituufu. Ekirungi kisigala kirungi. Kakibe mu nzikiza kakibe mu lwatu. Olaba ababbi we bagamba nti tugende tubbe. Bagamba nti gundi oyo amanyi obukodyo bw'ekibbi bwonna mumuleete. Ajja tuyamba atukulembere. Naye we babaagala omukulembeze asembayo waggulu. Banoonya ow'amazima. Sikiwa nti okiwulidde kyenkugambye. Nkiwulidde. Twagala okugenda okubba. Naye ani anaatusobozesa alina obukodyo obulungi obusobozesa okubba kyetunoonya. Aha, nga bagamba nti gundi nga bamugamba gwe ogenda ku heading operation. Tuyingira tutya mu kikomere ekyo. Naye bwe bamaliriza nga bagamba naye mungabana batte y'abaatukulembera nga bagamba lwaki w'amazima. Nabo bwe baba bamaze okubba nga batuuse ewaka baagala ow'amazima agenda bagabanya yagenda oli bagamba nedda oyo alimu obukumpanyi oyo naye nga bye boogerako byakukola ki byakubba nabo gye kiggwera baagala ow'amazima. Kati kikulaga ekituufu nti kyo kyayitirira nti n'abakola obubi bakikola ki bakyagala. Nalaba ndowooza yali wa Romania yali mukulembeze yakwata n'acucumya ensi yonna n'abakwata n'agenda n'akwata nga bw'onaagamba administration nga bw'onaagijja n'oga nti njitutte nakawuka n'azimba ebizimbe n'abiteekamu nga gaasi nga bagamba okuhiitinga ekyo ekizimbe kyetaaga miliyoni namba. N'acucumya abantu nga bw'onaaga nti omuntu abanyize nga ye akola bimunyumira. Naye abantu beekyawa ne bamukwata yali agenze ku kulale. Akantu ako osobola okuvaano n'okanoonyako ku YouTube. Bwe baakuŋŋaana bwe bati teyamanya nti no baali beekyaye. Bw'aba ayogera bw'ati ne batandika okuwoggana. Kati kano katugambe nti omukulembeze ayimiridde kololo naye nga bamaze okumwebulungulula. Bwe baawoggana ne bawoggana abakuumi ne bajja ne bamugamba mukama waffe embeera erabika ekoze eki etabuse. Embeera bwe yatabuka ne baleeta helikopita yagwa ku kizimbe waggulu ne bamusitula.
bwe bamusitula abasajja ne bayisa ekiragiro nti yenna we mumukwatirako erinnya lingenze munaye ogera osobola okola simanyi abantu osobola okukabasajja mu kasitole n'okateekamu naye kali so fascinating nalaba ensinga ekyuka mu ddakiika emu musajja yabuusa ennyonyi naye nga buli wamu wonna waagiteeka bamuteeze kati baatuuka ekiseera omusajja yali abavuga pilot n'agamba nange sirina gye mbakola ki n'amafuta gennyini gagenda kutuggwako tetulina communication nansi ndala eddako ne batuula wansi naye n'afubutuka n'akola ki n'ayitamu n'asigala na mukyala we baasigala aba we baasigala ababiri ne bavaamu okudduka ne bagenda mu construction site eyali eddako omusajja yasooka okubalaba bw'ati omanyi okulaba omukulembeze w'eggwanga ng'atuuse ne first lady naye ng'oli ku kalediyo owulira tonnaba nakukakasa bikola ki bitambula yagenda okulaba nga batuuse kye basooka omugamba oyagala okuba omugagga tuteeke wano kati naye bwe yagira bw'ati n'agamba sigabugagga n'akubirako mukama we yaleeta buleesi basajja ne bakwata nga bamukwata naye we baamukwata ekiro nga ne bagamba enkya tugenda kwogera naawe ekiro ekyo n'ayogera n'eyali amukuuma n'amugamba oyagala okuba omugagga ne famire yo bonna mubeere bagaggafugge ntolosa musajja n'amugamba nedda tekijjasoboka ng'obudde bukoze eki obudde bwaweddeko obudde bwali buweddeko naye n'abaabawamba enkeera baagamba tetusobola kutta muntu nga tetumwozesezza kuba naffe tulina okulaga nti tuli ki bademokrats tulina demokrasi ku makya baakeera ne batondawo akakiiko kaali k'abantu 6 bajeno baamuwolezesa eddakiika zaali 6 obujulizi bwali awo verdict yali awo bwe baamaliriza ne basalawo ne bagamba nti ono kaakati agenda kukola ki kufa kuttibwa era ebyawe byali mu bwangu nnyo njagala nnyo kasitoola akogenda okalabe yali president wa Romania mu ddakiika 2 ne bamuteekaawo ne mukazi we firing squad ne bakuba amasasi ne baleetawo n'ababacheking emitima nga bonna bafu naye nti ne ku kiseera ekyasembayo yali akyayagala naye buki bwenkanyanga na busaasizi era yafa asaba buki busaasizi kati buli omu kiri gyali okulaba omutima gwe bwe guyimiridde kubanga ffenna twetaaga ki twetaaga obusaasizi ako kasitole twala obudde ogenda okatunuulyemu nti kati omubi n'omulungi yenna obusaasizi abukola ki kakati bubeere bugunjufu bw'abantu nga bantu nti n'ekirungi kyo tekiriiko ki kisigala kirungi wonna w'okikolera kisigala kirungi oba omuntu akisiimye oba takisiimye gwe to actingangako character toja actinga be the character okitegeera kuba bino byetubuulira abantu ne tubagamba nti bwe mubeera mu mukwano love tesustaining-angako bufumbo it is character it is character gwe bate bw'otwala mukyala w'ewaka mu bulungi bwe bwali mu bwona abeera naye omwaka gumu 2 obwongo obwo bujja kugamba nti oyo erehema yoyo abalala ebweru nga bamulaba akola ki naye gwe ng'olaba yoyo kati ekigenda omuku kwa mwagazisa omuwe ekitiibwa era omulabirire its character butegeevu bwo nga bw'omukoowa naye bwakoowa era ng'oyagala omanye karakita y'omuntu mulabe ng'alina opportunity agambe nti sijja kikola because of this that is character gwomanyi bakyala bameka abava wano n'agenda n'asuubula nga wano muntu ayagala nnyo bbaawe buli mu mbeera yonna amutegeera nga naye bw'atuuka e China be basula n'aba Nigeria tokiwulirangako oba nkikunyumize leero tokiwulirangako nkimanyi bakutungira uniform nkimanyi nedda naye kimanyi bumanya okitegeera n'ava wano ekiba kimukozesezza ekyo bintu ebi omusajja ava e Nigeria ng'azze okusuubula alina emitwalo egi ejja $. ye avudde wano ng'alina 3,000 agenze kusuubula ngoye omusajja amusanga bali mu kulya mmere n'amwegomba ogumu 2 ng'agenda muwa $5 5 oba 10
n'atandika oddukuba yakubyamu engoye zasobola okugulaawo okujja nazo n'azibalamu kapito gw'asobola okukola naawe okugamba nti nsinikira 10,000 olwa n'amaliriza ng'agenda kugatta agambe nti singa sente zino nzitutte e Uganda zigenda kuvaamu sente mmeka nti bwe ziti now what are the chances okumanya nti nayenze nga tewali omusajja n'amugaa tompa na namba yo ya simu saagala kumanya nange nazze kusuubula n'amutwala n'abeera naye n'amugaa topangisa na woteeri gweno eri China babeera bakola nga gweno weebase because of time difference omukyala ali mu katale akola ki ayiriba avaawo nadda nayeka ne balya mmere bulungi nnyo n'omwami ne yeebaka naku 2-3 beesiibula khalas tebaddamu kulabangana now what's that? That is character. Oh, you see, those are good girls who haven't been caught yet. Gw'omulaba wano olowooza muntu kati ekikozesa ekyo is lack of character. Wano abadde faithful because of circumstances. Omuntu agenda okubeera ekyo ne wabanga tewaliiwo amulaba. Ekyo. Nyimiridde ku kino. Ekyo kye kitasangika. Is character. Kati omuntu yenna gwoba naye mwetegeeze mugamba are you playing a character or you a character? Yalonda agende akino ne wada kigambe ate bamama bazanya nnyo character era ffe abasajja tuli ku byaffe nnyo gwokimanyi nti mu makaago oyinza okubaako n'ekizibu nga kikutwala omukyala n'akugamba nti talinaawo wadde naye enkeera mwannyina najja nga alina ekizibu sente n'azimu naye ng'ate akukakasa nti akwagala nnyo okusinga abalala bonna naye nga ekizibu ky'oli bwe kijja kikola ki akimala naye kikyo gwe sweet heart waasembayo bwe muliyiga ensi ejja bawoomera kyobala fete nze nagamba abantu okubeera disappointed mu bulamu kiyinza okumbeerera ekizibu ennyo lwansonga nti ngezezaako nnyo okuyiga okutegeera buli kimu ekitambula gwe nalinako assurance yali ogwo maama wange bw'aba taliwo omulala yenna can do anything and it doesn't surprise me it doesn't surprise me gw'oli naye olwaleero enkyo ojja kumwe nze mulimu abantu bentuulidde mu bifo gwe bentuulidde mu bifo n'omuyamba ng'omuyamba for free the moment you stop ng'alinga alina kyakubanja ng'ayagala n'abala ali ku ruutinga n'abalala bakukyayireko tolina kyomukoze naye olekeddeawo bulekezi kuyamba nasooka anoonyawo n'abala bagenda okukyawa abantu babasuulira bwereere babasuulira bwereere eddalu n'okubakuba stress z'ensi eno infact nga tonnaba kugenda batenze kyenkukusaba oba n'abantu bafune nnyo kuyiga kuba ekikutuukako kyekikufuula kyoli wano buli wootuuka mu Kampala buli gwolaba musiraamu haji embalala wakalabayo bahaji bameka mbuulira wakalaba haji bya Mukama bameka lwasonga information y'obusiraamu yasookera wano era we yabukala bw'ogenda Zanzibar era abasiraamu ogenda bakola ki kubasanga nga bangi kati okubanga embalala togenda kusangayo bahaji baseeka bayitirivu nga bano it's not coincidental it's a factor and it's fact tebatuukayo information tebatuukako n'abagenzeyo abo abatonotono bamala kwekoonako eno ne bawasaayo ne bagenda ne bafuuka information gy'ofuna ky'ofuuka sibula abantu kale bwetyo tutambudde olunaku olwaleero tubadde ne Hajji Yasin Bakaluba nga twogera ensonga ku bulamu bwaffe manyi nti oyiga manyi nti buli twogera obaako ky'oyiga n'okijja mu byobadde tomanyi n'okiteeka mu byobadde omanyi ne tutambulira mu mbeera eyo Hajji tusiibula abantu bano tweyanziza nnyo mwebale nnyo okubeera omanyi tugenda ne tujja katwazze n'ensonga
nende ozotegedde nti embozi tosobola kugwa twogedde point emu zonna ebibuuzo by'abantu tetubizeemu but weyungeko bweyuzi omulundi oguddakaalina ekibuuzo gweteekawo buteesaawo ngenda kwewala okunyumya emboozi emboozi tunyumya y'amakulu era n'agira bagamba nja kuddamu agenda okujala n'agamba singa abadde boogeranga kweno buli kadde abantu bangi b'oyogeredde wayagamba ebyange hajja abyogedde wallahi ya Mungu ebyange hajja abimazeeyo n'omulala abadde agenda okugira bamukubidde simu muve ku sente zange simu agijjeko twogere ku bakyalo oli onkola oli agambe ebyange abimazeeyo obagira agenda ne mbagamba nti omukyala yenna gw'owasa will inspire you to build an empire oba agenda ku drivinga crazy olina nga nti kannyonnyole nenkanyonnyola naye kanyumira abantu okufaako obufu omukyala gw'owasiza agenda kuyamba ofuuka ow'amaanyi bw'atakikufuula alina okusuula eddalu teri akuleka wakati awo ofunyani ako nako kabategekere oba yambuka londa bulungi balete ebibuuzo oluddako muteekere ebibuuzo byammwe gwe buli show gye tukola teekawo byonna by'oboyagala mu bulamu obwa bulijjo ne ku nsonga ey'emirimu tujja kuba tubitaanya bulungi nnyo ne Haji wano tulabe obulamu bwe bunaatambula. Extra Digest mugoba nsonga Idris Lukwago ku kido ne Dan Mugo yatutambula ffenna ne tusobola okutuusaako ebyo ebigwanidde.